That is not Rasta, that is rascalat. Omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'alaga ettabbu we yabadde akola statement emu wali ng'ali mu kunnyonnyola akagambo ke bayita Rasta. Abamu nno babadde batandise munnange tosala omugambo nti oba Bebe Cool bikyawo munnange bibadde bingi nnyo nga womanyi munnange ate social media eside eno byengenda okubeera nga nkutuusaakoko maaso awo kw'ossa ate omuyimbi King Saha abadde side eno ali munnange ate mu kumenya ku bikajjo agabudde abamu mu katambi eside eno kw'ossa ate ngenda kubeera nga nkulagakoko ne ku Cindy Sanyu kyali mu kwekola bannange wali e Japan ho kikambwe nnyo bamute Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kakati nno munnange nga we mbadde nkutandisizza wali nti omukulu Bobi Wine yavuddeyo munnange n'alaga ettabbu yavuddeyo wali n'alaga munnange ate ettabbu actually ka statement ako just ke yakoze kokka kabadde kafuuse ensonga munnange ate ku social media nga boogezako okulaba nsaba owulirize akagambo Bobi Wine kagambye Bebe Cool wenkomye okutegeera nafa sinazuukira. If you see a Rasta man posing around with dreadlocks but not believing in equal rights and justice, that is not Rasta, that is rascalat. Katungulu mbeera ngenze sizzaako kimu na kimu. kabadde kafuuse ettabbu wabula katungulu bannange taggwayo era nga munnange bw'owulidde ku bibadde bitambula munnange esayidi awo kankwongereyoko wali omuyimbi King Saha mu maka ge oba munnange mu masaakaate ge waliwo wasobola munnange ate okulimira ebintu eby'enjawulo avuddeyo wali n'alaga ng'ali mu kumenya munnange ate ku bikajjo mu biseera ebyo ebyokukola nga bitono walayi twekubya mu biseera ebyo walayi twekubya gweyatandaba mu biseera ebyo walayi twekubya nga n'olulimi ne lubula mu biseera ebyo nga n'ebigambo sigaza bibiridde ewaka mu biseera ebyo walayi twetalanza kugamba nyabula era mu biseera ebyo nga tuvuga paka gye twalaga gwe nyabula mu biseera ebyo kobeere kigali ng'era walayi tukima mu biseera ebyo nza kubuulira boya amafuta twagula mu biseera ebyo ng'obe Sudaani nyabula nga fuka twavuga mu biseera ebyo nga twali ebisokola walayi twetsala mu biseera ebyo nga mazima toyinza kuddamu gwe kwedaba era mu biseera ebyo singa bine wabula nga mu background nga mulimu munnange ate freestyle nga boogezako okulaba akatambi ako abadde yakavaayo nga yakamaliriza munnange ate okusetinga video era nga boogezako okulaba ekkanzu gy'abadde ayambadde by the way abadde nga yakamala munnange ate okushootinga video era nga gyashootingiddemu actually oluyimba lwe olupya mirembe era nga lwafulumye dda osobola okubeera nga oliceekingako munnange ate ku YouTube channel eside eyo eya King Saha kankwongereyoko wali omuyimbi Cindy Sanyu kyali mu kwekola munnange ate wali e Japan kikambwe nnyo nga bw'okiwulya munnange abadde ali mu kuliisa buti yagambye nti nno ali mu kuliisa munnange ate buti nga boogezako okulaba
asobodde munnange ate otwaliza akadde. Jjukira nti nno yabaddeyo Konesho mwana muwala omuyimbi munnange ate Sindi Sanyu. Leero bwe nti munnange ate bwe mucekinzeeko. Jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kubeera nga nkutegeeza munnange ate ebinaba bifaayo munnange ate ku muyimbi Sindi Sanyu. Nange nno bwe nti munnange ate bwe nkoze gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna nga obituleekera.